ba taxi bano okutuuka okuva mu mbeera kivudde ku bukulembeze obuliwo abamu bwe bawakanya nga bagamba emirimu bagikola Gadibe ngalye. Bano nga bakulembeddwamu mugenyi nga y'omu ku beesimbyewo okukulembera abagoba ba taxi abakolera ku stage ya Kampala, bagamba nti ne baddereeva abakolera e Kasambya Kampala balina okulonda nga tebalaba nsonga lwaki batwalibwa ng'ekyokuttale. Tikka zaffe yakola sifuti eyaayo era erina emmotoka ezaayo. Era bw'ogenda e Kampala n'obuuza nti emmotoka z'e Kasambya ziriwa sebo zifuna butereevu. Kati netulaba nga Kasambya yeetunyigiriza kuba yo e Kampala etikka Kasambya ate neeyagala etunyigiriza etike n'abasabaze baffe ab'e Mubende sebo. Kati oba ab'e Kasambya baakula n'ab'e Kakumiro baakula kituufu naffe tulina okwesigaliza ekyaffe ng'awaki abaawano. Ekyo kyandibadde kirungi. Naye bakama baffe balina ensobi eri eki babeera bakukuta mu busenge bwabwe ku ssaawa eno mulindwa gitumaze ebbanga lyonna nga tulinda okulonda obukulembeze be twagala ne batugamba nti temugenda kulonda olwa stage Kasambya eveemu. Wakati mu kuwanyisiganya ebisongovu abakasambya stage bavudde mu mbeera ne balangira bannaabwe okubatulugunya ate nga nabo bawa empooza. Ssentebe w'abagoba ba taxi John Mujjabi yategeezezza nga bw'atalaba nsonga yonna lwaki stage emu ey'e Kasambya yeetaba mu kulonda. Omanya abantu b'obukulembeze tebabutegeera tebabufuna. Abantu bange bano mulimu abaana abaakavuzi mu kuvubuka kwabwe tebategeera kiki kye baliko bo bali mu kuyogaana naye emyaka gyenkulemberedde ekibiina kino singa nakikulemberanga bo bwe balowooza. Okulonda oluvannyuma kuyimiriziddwa okutuusa Sande olw'emivuyo.